Tukebaza olw'okutulaba ku emboozi mu UG nzeje from Mayanja aka Mr. Wagwan ku emboozi mu UG tweyanza nnyo buli lw'otulaba n'oteekawo comment n'oteekawo n'obubaka bwonna bwonna okutwebaza abatwebaza mwe bali nnyo mubadde ddala naffe tetujja kukoowa kujja kubaweereza nga bulijjo nzeje from Mayanja aka Mr. Wagwan ngazzeemu ndi ne Mulwaana Adam Mulwaana atoka kwa balabala ensonga kyazikwasaganya bulungi nnyo. Adam soko buze kubatulaba tusimbule. Nesimye okubanga tukya Katonda kyatuwadde ekirabo ky'obulamu. Bannaye muri mutya bulamu mugamba ki naffe gye tuli eno. Mu Uganda ey'embirigo ey'okuyiriba mwe tuli. Katonda kyatuwadde obulamu. Abali eyo gitambula gitya kansubire gitambula bulungi. Abalwadde mukama abasuusa abafiiriddwa akabaabwe mukama abakumeekume. Tutambule n'ensi tetulina kyakkola Katonda bw'atu bwe yagikola. Abafuluma bafuluma abayingira bayingira so Katonda bw'atu bw'akola ensi ye. Kale Museveni yabadde mu mawanga g'abazungu mu Amerika. Yabadde agenze mu lukuŋŋaana olwawamu olw'okulaba butya amawanga bagaza okukolaganira wamu okulaba nga bakomye okutubuulira emmere y'obuntu n'ebirala bingi badde bagezaako okugerako awo naye okusingira ddala mu Africa wano. So lwatudde eyo Biden yabaddeyo n'abakulembeze abalala abamawanga amalala ng'ojja kwereka kuta Museveni nga yabadde butereevu naye nga y'ensonga enkulu gye tugenda okwogerako olwaleero. Naye mu ebyo ebyabaddemu tutunula ebyabaddewo generally ekimu ku ebyo ebyabaddewo be bannayuganda batale bamativu okuvaayo ne beekalakaasa mu kisenge wabweru w'ekisenge olukiiko olwo olukuŋŋaana olwo lwabadde nga bagamba nti Uganda yeetaaga mirembe. Museveni tayaza kutuulawo kwogera ku nsonga za ddembe nga mu Uganda mujjira okutyobola eddembe byonna nga babyogedde. Kansoke nkubuuza ekibuuzo, mu Uganda temuli mirembe? Mirembe gya njawulo. Waliwo emirembe egyamwaye Museveni ng'osobola okusula enjala osobola n'okulwa ky'oliisa omwana ne weebaka otulo. Ate egyo giba mirembe? Ati ye gyayita emirembe. Nga osobola okusuza ng'osobola okusula enjala olwazi omwana natafuna bujjanjabi. Tafuna bujjanjabi. N'olwana ne school fees nga tomulaba abaana abo ne balemwa n'okusoma. Naye ng'ofuna otulo omala n'obeera mu buliri. Ye Museveni w'oyingira ennyumba olw'ebizibu ebingi n'osiriikira yamanya weebase era otulo gye emirembe gyakola ki? Gye yakuwa. Kati emirembe gyo mwami Museveni gy'atambuza mu bazungu. Tenna emirembe abantu beebaka. Yamanya engeri gye yajja n'emmundu okufuga abantu nga tabusi. Okitegeera? Kati amanyi nti ye engeri gy'ali nti kati ya planting obuyeekera yenanyini gavumenti kati abazungu abazimba kiri ekintu nti emirembe mu Uganda bwekola ki? So nga emirembe tegisobola kubanga omuntu nga bw'ayogera ku nsobi nga kakwenza nga bakola ekintu ekyo. Omuntu wavaayo omuntu w'obuvunaanyizibwa okwogera aweebwa obutwa. Ensi ekimanya, bannayuganda bakimanya. By the way oyogedde ku butwa. Obutwa sibumanyi mu Uganda muno. Buli kutuukako jja butegeera. Ffe bulumyeko. Nalabiko omukulembeze gwange era bayogedde ebigambo ebintu bingi. Kubanga yabadde mu lukuŋŋaana naye nga yabadde yeesabise nnyo nga masiki agirina nga n'emikono yambadde giravuzi okwawukana ku bakulembeze abalala. Anti engeri ye ensi yaffe wetambulira mu bantu bategula kati ye naye aba yeraliikira omutegula. Okitegeera? Ne ate omutegula? Naye ate omutegula. Era aba mweraliikirivu nnyo abula na butanywa caayi. Singa kwaliko akasengejja ku masiki yandibadde akwata ekikopo n'assaako masiki. Yeeraliikirira nnyo muwa obutwa. Kuba abakulembeze bonna tebaabadde na masiki. Oba kya Covid kyogamba bali abazungu bo tebakyamutya. Kuba ate be yasinga n'okutta ennyo. Yasinga okutta ennyo. Okitegeera? Bintu bingi nnyo bimuleetera kati yeeraliikirira nnyo muwa obutwa. Emyaka gye ngeri gibaga nti Covid yatta nnyo abakadde abasusse. Kati naye ng'ali mu basusse.
kati bingi byeraliikirira bingi byeraliikirira Abannayuganda okuva ne beekalakaasiza mu kisenge owabadde olukiiko Museveni mwe yabadde bakoze kituufu era kiraga kifaananyi ki eri Uganda mu mawanga g'abazungu ne Afrika yonna okutwaliza awamu koza abannayuganda mu nsi yonna be basinga empisa embi manja buli wobeera ng'olina ebintu by'okola mu makaago ng'okulembera amakaago ng'okukola ebintu nga toli munsa nga tokyali munsa buli oligenda ku bugenyi ne wabaawo olukiiko n'owanika abaana bajja kukungola oyo taata asirike kuba tolina nsawuwo abaana tobaweeredde tobalabiridde okuba omukyala mama waabwe omukuba okitegeera embeera wakati wali walesete waliyo wadde emmere ozze eno tandika mu bantu ab'obuvunaanyizibwa naye weefudde obuvunaanyizibwa abaana baba balina okuŋŋola nti awe atuule naawe kati abaana nti bali mu lukiiko olwaba taata okwegamba okutema empendo okulaba bayisiza batya amaka gaabwe obulungi nga nabo wanika ngoyogera nti abaana bali badde bayisibwa bati badde badde balekya emisana ekyeggulo naye ng'ate enjala waka walese bali bubi balidde gundi badde buugi ate nga n'obuugi obwo babwewoze nga nebbanja eryo tojja ddisasula naye nga bagamwewolaawo afu yakawunga banyumya nti banange abantu abavunaanyizibwa balina okuweerera abaana nga toweererangako n'ogwo era abaana bo bennyini abatali baweerere bakula balaba nga bakuyisa bawanika emikono baga taata tuulako kyoyogera so bannayuganda balina eddembe lyabwe okwogera ku nsi abasinga bannayuganda bano mu Afrika ensi yaffe yesinza okunyigirizibwa nakyemalira aluddeko n'akaddiirako ng'ate akola ebintu nga bw'ayagadde Uganda batambudde mu nsi ez'enjawulo kati bwe balaba Mwami Museveni ebintu byakola nga mu sendala tebiriiyo baba balina omwetamwa baba balina omwaniko mulabisa kati siraba nsonga lwaki omuntu agamba nti nalabe Gashumba batemye akantu Gashumba yomukuba kapositinze akantu kabadde kanduza tikabuza na ddakiika nga Museveni alina byannyonnyolawo ne bagamba mbu yayogedde nnyo oluzungu n'okusinga Kyagulanyi katoyo naye manyi waliwo wosukka n'oweebuuka wabanga endowooza ekyalowooleza mu luzungu ng'ogerageranya Kyagulanyi Museveni ku luzungu tolaba nti atakyalina makulu anaatera n'otugamba nti Museveni yazimbye ettoyo ennungi okitegeera kati bye bintu byageraageranya anaatera n'otugamba bannange ettoyo ya State House nnyonjo nungi nga kyerina kuba nnungi kati waliwo omukulembeze atalina kwogera luzungu mbula Museveni lwasusse nnyo mbu obulungi lusinga olwakyagulanyi anti lwasusse nnyo omuntu buli wasukka okuleebeeta omuntu atukka oba nti waliwo ebintu byebasaagala kwogera awe naabyogera ku mukutu guno tujja kubanga abakola ki naye asusse Gashumba bambi aweebuusa anoonya ne waayogerera ne wabula kwe kwogera ebyo kati omuntu omukulu nga Gashumba otandika otyogerageranya oluzungu nga lwabadde mu abazungu be bannanyini luzungu be boogera oluzungu gwe n'ogerageranya ate oluzungu lwabadde lw'amaanyi nnyo ekyamututteyo kwogera luzungu lulungi nga bannayuganda bafa njala kwabadde kubaganya birowoozo na kuteesa kale Gashumba bambi tulekeemu bwebeera gundi mu sikaati zo nga ujja tuleke eggwanga lyaffe tumanyi gye ligenda naawe tomanyi musajja atuba kuvuga olowooza omanyi naye naye tomanyi eyinza kubanga ne kitaawo baamuziika wano baliwe bali bagenda gwe tojja kubaako weeyinudde tusaasire banaye totukooya Gashumba totukooya Gashumba totukooya kubanga kitaawo wamuziika wano nonyiga n'okunyiga nti babala tebakuziikirako abo booli mu kugira baliba bagenda kuba n'emirambo gy'abajjajjaabwe tegiriiwo wano wakifaananyi ki eri bannayuganda beekalakaasizza ddala bwe tuba nga twagala eggwanga lyaffe okutambula okugenda mu maaso ekyo kyabadde kyetaagisa
Gwe kifaananyi kyolabanga oba ye struggle yeba ye struggle ekifaananyi kyolabanga ekibi n'ensi za Africa endala ezinyigirizibwa zijja kuyigira okwo nti abakulembeze abaluddeko nga beerwisizaako nga bafuga bubi ensi balina okugambibwako ye democracy abazungu gye baaleetawo. Nti singa badde bakikoledde wano kiboko zaali zivuzira singa bali makomera. Naye bagenze ne bawanika ebintu byawe bulungi naye wano ne wowanika ekipapula tebakukwata ng'omuntu bakukwata nga kisolo oba nga bbye walabyewo obuvuyo bwonna. Bagize ne boogera ebintu byabwe Free Uganda, we need peace, nga babanja abantu baabwe ababuze abafudde. Sekirabamu buzibu. Sekirabamu buzibu singa Museveni adde yeeyisa bulungi baali bikoze. Singa abadde tatta abantu nga tebasibibwa mu makomera ekiri ekitali okimanyi n'otuukayo butuusi wajjula. Kwano mulimu mu kifo kya gavumenti okukolera bannayuganda emirimu ezimba makomera. Ekifo ky'okukola emirimu ezimba makomera. Okukola emirimu abavubuka bafune emirimu. Bazimbira makomera. Bazimbira makomera babeere omwo. Okulamba okulembeze abakulembeze bano walabye Salva Kiir kyeyakoze. Anti ekugamba nti ngaliko parade bayibulimba lugwanga ekyo kyemulaba kati n'abasuddani abasuddani n'afika mu mpale bagenda kulabira ku ekyo bannayuganda kye bakoze nti abakulembeze we basukka omukulembeze w'eggwanga Salva Kiir ofuka otya mu mpale. Kitegeeza emyaka gigenzi kati omuntu wafukira mu mpale aba akyasobola okukulembera eggwanga. Tasobola. Omuntu afuse mu mpale ayimiridde mu bakulembeze bana ali mu suuti bagigolodde tagifukamu kikyasobola okukulemberera eggwanga okuggyako liddobonkanya ebyo byebiri wano ewaffe emyaka baba tesoli n'asumagira kati anaazuukuka ddi amanyi kwe bakomye. Ye abaana bawedde ebiteeso bye biyitemu ebyabantu bye bakiikirira mu paalamenti. Twasigala kulaba Katonda atusaasire busaasize eggwanga lyaffe babazzukulu baffe babaana baffe balireganyulwamu naye nga Uganda go gaafuuka matongo. Tulimu bubeezi nga buwuka asanga yalinnyako. Naye bo bagamba eddembe weeriri abantu amayumba bazimba amamotoka bavuga aliwo sebo olina emmotoka ssebo emmotoka wenyoola simanyi teddembe tebaali twawulira oza baali tugambye tubenga baddu wadde tukolera mu mbeera enzibu tetulina kugula kintu. Musajja Waiswa yawasiza embaga. Waiswa badde simanyi yagenze nakola okwanjula mukyala we nasitula bikonge bya noopo byonna. Congratulation mukulu Waiswa webale kuva mu buwuulu. Kati bana bavayo ne bagamba nti Mulwaana kakati muze mukuba mbaga bawaiswa banubianli muze mukukuba mbaga struggle mulinga bagisuula. Endanga ebyo bitakyetaaga kwogerwako kuba ne muhozi bamuzaalira mu struggle. Onkubye omusumaali. Kikyetaaga okwogerwako. Onkubye omusumaali. Eyo mbozi nkadde beetaaga bashumba takyalina byakwogerako. Muhozi bamukola ki? Mu struggle wakati bamuzaalira kati ebyo byetaaga abagashumba batakyalina byakwogera. Twaligenze ku kirala okitegeera. Katonda yatutonda nga n'agamba nti ne Bible nti mugende muzaale mwale. Tababuulidde nti ngenda bazimbira amayumba mubeere omwo. Ngenda basimbira emisiri gy'emmere mukole ki? Wabula mugende muzaale mwale. Ate nga buli muntu yeetaaga obufumbo obutukuvu mu buli mbeera yonna. So waliwo omulenzi eyali wa Nuupu bamuyita Ashubaga Kato. Ashubaga Kato muleese lwa nsonga nti alabika nga ali mu mbeera mbi wadde takkiriza. Yava Robert Kyagulanyi Center munayingira NRM. Yabamuwekawo ku busente n'azimbira bwana jjajjaawe mu kyalo eyo n'abakubi akola awo yoba yagulayo n'akamotoka awo n'avuma Nuupu okufaako obufi n'avuma Robert Kyagulanyi okufaako obufi kugira okumutta obusi. Naye kakati twagenza okuddamu okumulaba nga alina ebikolo by'ennyaanya biringa oba bibiri kati nga gamba nti yadda mu farming ennima ey'omulembe naye ebikolo nanga bimeka bibiri
biri ku balcony yawo ku shade nga kati ye musajja mulimu mukukutivu amaanyi nnyo naye ng'ogyeko ekyo nti nenfaanana gy'afaanana mu ssaawa zino Ashibakato si nnungi n'akatono alabika ng'ayita kuyambibwa era babloga banne bavuddeyo ne bagezaako okubaako ebigambo bamugamba ne bamulangira enkwe ne bamulangira obuluvu ne bamulangira okudduka ku Bobi Wine n'ebirala biringa ebyo omuntu tabeeko na kintu kyawagira mu butuufu bwakyo nga bw'ateekwera kuwagira kyakoze obubi kwolesa buziina bwe batasobola kuvaano oga nti wadda mu farming olimira kabalaza kasinga oluumu ebikolo bina iringa okubanga omukazi yali omufumbo najolonga bbaawe tomalako oli musirusiru tisosobola tewali kyewali osobola novaawo nogenda nofumbirwa neiba newayitawo omwaka gumu mwali mupangisa ogenda okuwulira nti bbaawe wali yaguzeewo ali mupangisa ogenda okuwulira ti omuwala eyali wali wammanga omuwala omulungi yafumba alina okutanatira kuzaala bamwanjudde bamukubye embaga kidaala ekivaamu kugwa ddalu olaba obulamu buweddewo anti otandika okukogga nga ekikunywa tomanyi kikunywa ensaalwa kato ensaalwa emuluma gye yaddukira teri kiriyo teri future kati ali awo bali bayuza sibangamba abantu timwaye Museveni tebamwesiga tosobola kugamba nti mwero mugenda Mbaale naawe nookeera ogenda Embaala ye waaba agenda Masaka enkyago atugenda Tirinyi kati nze neewuunya abo bashibaga kato okulowooza nti mwaye Museveni tiyali abaagala ng'akwagala ngaani tewali nsonga yonna Museveni nzijjo kyawano n'otwala ekisozi n'oŋŋamba nti ŋŋenda kuwayo ente 5 omukulembeze w'eggwanga ompootya miliyoni 5 enti ze yakakadde nodda nonga atandika ovuma ku miliyoni 5 naye naawe ogende wa Besigye noyimba olimba toka kwa balabala ng'omusajja n'omulangira mbu ebintu bimulemye nashibaga kateera kyekimu ndabanga kyeyakola embuuze wa Besigye gavumenti esolooza amafuta ki tewali Besigye asolooza butale ki Besigye school fees gw'abantu atwala waani Besigye data w'abantu amasannyalaze g'abantu atwala ebibuuzo byensuuseko sikyasobola kubiwanirira ebibuuzo byensuuseko sikyasobola kubiwanirira ogende wa Besigye saagenda gavumenti Museveni ye nannyini ssente za Uganda yazeefuga kati Ashibaga Kato waba yagende wa Museveni oyimirira otya mbakuwadde miliyoni 5 zogende wa amu buhamu n'akuwa 10 awala gwe n'ogende wa Museveni naawe n'osirwala nodda n'otandika okuvuga Kyagulanyi nje oba otegeera kati bambi Kato tumuveeko nsaalwa kati ye muluma ebigere byakoma ayagala kudda mabega ate eddala lyakola ki lyasikawo kati awogana wowe eddala lyali wano liriwo ayagala kudda kyekyo ekiriwo palamenti yaffe eno ekyali mu ensa sizira nga bwekola emirimu bwogiraba wakati ne guno omwaka guno guweddeko mu palamenti mwe bali bakwasaganya emirimu n'ebingi ebitambula nyemu ebyo ebitambula Speaker wa Parliament Anita Among anobutakanya ne Namuganza naye kakati waliwo Namuganza baba muvunaana olw'emivuyo mu ttaka ng'ogyeko ekyo yayimira ku ya Parliament n'agamba nti agenda kuleeta motion ekwata ku mukulu Magogo ne Speaker Anita Among manyi babaagalana tuze twogera wano emmotoka ze beegabira na biki ku bubaga bw'amazaalibwa kati Namuganza agamba nti si kituufu bokuleeta laavu yaabwe bo nga bo ate bagisamira mu gya Parliament ega nti ajja kuta motion oba kinaaba nti oba bawumuzibwe oba biki ye kyagamba ekyo twakyogera kakati kite kuba nti twogera ku birthday naye ku kino kya Namuganza twakyogerako bulungi nnyo kakati bwe tuba nga twakyogerako n'ebya birthday byonna nga biringa tuze tubyogera byonna tubisingire wamu
Parliament eshayina amakulu n'ebikolebwa nti waba ensonga enkulu abantu bole bo gye balirabye nti esana okugerwako mukadde ako naye ate nolaba nga bali mu birala motion tuyisizza twagala tugobe Namuganza kikola amakulu waliwo motion gye bagenda oleeta goba Namuganza bamusindika mu kakiiko ka Parliament kamunoonyerezeeko ku nsonga ki era kati bali mukuŋŋanya mikono basobole okumukunkumula mukono mu kibya nsonga ya mivuyo mu ttaka naye nga babamu bagamba ne Namuganza nti oba oli awo mukyalo no speaker alika munyiivu ensonga ze ziri personal kati kyakiyisiza muli basobole okumusensalinga bagobe gavumenti yonna buli weesukkamu obumafiya Parliament tebaamunsa gavumenti yonna kasita esukkamu obumafiya Parliament tebaamunsa omukulembeze yennyini okuva waggulu ne kabinenti ye ne famire ye kasita baamu obumafiya Parliament tebaamunsa kuba yeesalawo nti njagala kulonda ono yajja osobola kye ne gwe balonze jjukira baba bamutendeka obumafiya buli w'omukoona bw'ati ng'agamba onkoze bw'oti nange nja kukuyita eno nze nagamba Namuganza no we twayogera ne mugamba tokisussa baako ne wookoma bali be baba beeyagala nawe funa gw'oyagala effutwa likomyawo Anita oyo mumuzannyisa naye mumugende mpola Anita mumugende mpola si mmere siwakuzannya kati mwe bannamuganza muntu wabanga yava mu opposition najja nga alinya kati speaker nga mwe mwali mwenaalemu okuva nedda kati temufunanga bwa speaker gamba nti yasooka n'afuna ekyoba deputy speaker era ne bamuwa olwanya n'avaawo naga kati nzija kuba speaker kijjudde era n'afuna yava mu opposition najja n'abeera mu NRM wajja n'abeera mu mwera kaseera katono nnyo n'ayingira obwa deputy speaker n'ava mu bwa deputy speaker olwanya n'avaawo naddawo gwe Namuganza weeyita ki nga gwe kennyini okimanyi mwe bennyini mu gavumenti yambwe bamafiya bebasinga ki obungi Parliament kyekuba nti buli webamu bamafiya manya gavumenti bwebamu ne bamafiya abangi Parliament tebaamunsa kuba mafiya taswala mafiya yagamba nti kati okulumya mayanja nina kuwamba kaana k'amayanja ka myezi 2 kali mu ddwaliro ne bajja ne bakawamba naye nga ddala kiba kituufu gy'abaala bakola kituufu kati Namuganza bagenda kukunkumula ekikolo kya oteekomako wandibadde tokisussa nze kye ŋŋamba ebigambo byange biba bitono naye nga obirowooza ennyo biba bya nsonga kati Namuganza walibadde weekomako ekifaananyi kya Parliament eyawamu bingi ebizze bibeerawo wantu alabira speaker y'omu yaleetera zaake okuva ku kakiiko ke yali akulembera akalondoola n'ebirala byonna nebizze biteesebwako nolaba nga waliwo ensonga eziteesebwako okuza nga bwolaba ekifaananyi Parliament eno bukyanga Parliament ey'ekumi bukyanga etandika mirimu gyayo Parliament yonna okutwaliza awamu nga tetumenyeko nti Namuganza ani erimu ensa mu nkola ye y'emirimu temuli Parliament bagamba ebisooka bagamba abesa amangi tegeesimira tuli mu babaka beka lukaaga oba 15 bali mu binamu kati abantu tebalina ne bwe batuula abamu basuubira kukola ki abamu ne gye bakiikirira tebaddangayo tebamanyina biri mu abantu balinza kuddayo mu kalulu naddala ababaka ba NRM NRM yeegamba ono yaba abeera MP mu byalo ng'ogyeko wano mu Buganda Nuupu weyawamba kati tebeefiirayo ensa tebalina bwe bazijja era ekiteeso babasindikira busindikizi message yaga nti tugenda teesa ku kino olina kukola booti ne booti balinga byana byatuleera Parliament eneebeera etya omuntu yasalawo nti eno gundi tugisalemu njagalamu omuntu olw'ensonga bweti ne bweti
ka district ne bakasalamu ka municipal okitegeera nga bali ku ntoli zaabwe gw'osuubira mpaka wa parliament anaayogera ki parliament tesobola kubaamu nsa nga bamafia bakulembera gavumenti tekisoboka kale nga tumaliriza yakozaayo eri nga tumaliriza Bobi Wine ne Museveni ani asinga okwogera oluzungu olwakabi nze kizibu kyenna kya Uganda agenda mu maaso so si luzungu Amini yatufuga bulungi nnyo Amini yatufuga nga oluzungu lwe lwabitege yali kijambiya tubuulireyo bana be yatta nze nkubuulireyo kati Museveni basse Museveni tannatta muno tannatta babatta basirikale kale gwe mbuulira abogamba nti bano muddala kale bantu bataano nti ddala bano Amini yakola ki Amini nga yatta bantu twogere ku luzungu oli kukuwaayiriza Amini nze ekindeeseza Amini Amini gwekangudde eddoboozi anti wulira gw'oli mu kugamba Amini kaakati baleeta obujulizi bukyababuze nti ye yatta bakayiira bonna baafa ku mulembe gwa Museveni baafa ku mulembe gwa Amini naye yabatta kati ogamba anaasinga oluzungu terulina kye tujja tukola nga omuntu asinga oluzungu mubbi okubanga olina omutabani ayogera nnyo oluzungu naye ng'atunda byolina mubbi asiiba muwalagi kanokwega tubalina no mu birabo by'omwenge nga boogera oluzungu naye nga bafukana nga olaba Salva Kiir oluzungu alina afuka mu mpale leka naawe era neewuunya omuntu ageraageranya oluzungu ku bukulembeze Amini yatufuga bulungi nnyo n'ebintu tukyabirabako ennyonyi zaali mmeka 5 mu mmeka ze yagulana ne kaakati n'obuliwo ate n'ebyalo byonna byafa myaka 30 bazaawo buzza Uganda Railway zi UTC kwereka n'okuleka kitegeera tosobola kwogera oluzungu ku Facebook okwo bya kito nnyo bya kito nnyo era woolaba omusajja omukulu nga Gashumba togate nga Gashumba bannange mu nsi yo gwanga n'oleeta ekintu bwekityo ate oyo alibadde takyayogera yalibadde asirika ensi erina obusungu bungi balowooza abantu we bafa tubeerabira nedda tubajjukira Gashumba walibadde osirika kale nsaba tukirize tukusiibule Mulwaana mpozi ngo naye ensonga yonna gye wali agadde okumaliriza nayo naye akadde ndaba nga katukutte wano leero akadde kye katukutte gaki tetusiibula abantu baffe tubeerekereze kuba ne wiiki ejjera tujja kubadde wetuli Mungu ng'atuwadde obulamu tujja kwogera mpaka naye nga mbeebaza mwebale kubeerayo kutulaba naddala abawaayo obudde ne mutulaba ne muwulira bye twogera ne muwulira ku nsonga ezifudde mu Uganda ewiiki kati ng'ezo mubadde temumanyi nti namuganza saawa yonna bamugjamu kipya mu ntebe bamulese omugaati naye namuganza ono nga wantalo nnyo ku Kadaaga yali yeeyuuyo yadisa Kadaaga kakuwe era tebakolagana ne Kadaaga ate muno nga bava mu region y'emu anti kyekuga nti gavumenti y'abamaafiya ekozesa abantu abagambye nti gavumenti bwebanga efugibwa abamaafiya ekozesa abantu byonna byeyagala toyanzeke mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde n'omukulu Mulwaana nga bulijjo so tujja kubanga wano buli wiiki tubaawo okubanga tukuterayo emboozi kwebyo babigezezaako okutambula wiiki ejja tulabagane twagaliza birungi byereere abatukuumire